Yes, kemunda banyambadde ng'omufaaza mumanya nina ekyakabi kye nabategekedde. Mulaba ekifo mwe nyimiridde saawa zino. Bantu bangi mubadde mwebuuza nti twagala okukola nga ba pet handlers, twagala okukola nga ba groomers, twagala okukola nga abantu abalabirira ebisolo. Mukimanyi nti guno omulimu gusasula. Yes, kakati nina abantu abantuukiridde ne baŋŋamba ffe tukwasaganya ensonga ezo naye tubeere eno mu Riviera oba bayitayo Riviera, Aziz Riviera. Ekifo kino ndowooza mukiraba bwe kifaanana. Ngenda kubamba twalayo mu mulabe. Yes, musajja muna Uganda naye omulimu guno yagukugukamu guys. Ojja kumu akasente nno kaba katono ekyewunyisa naye ng'ogenda kukola omulimu ogukuwa 15,000 kakaaga kasanvu mutwalo. Abo abakola mu VIP pet handling bafuna n'emitwalo gumu n'ekitundu guys. Ekifo mugenda kuba mukiraba essaawa yonna, essaawa zino gyenzize bakiyita Epet Pause. Kakati anti omukulu akolera wano nga bwe mbagambye awo baali ludda wanga simulabamu. Soke tugende tulabe kyakola. Twagala mbalage kimu ku kimu. Duuka ssebo ddene, duuka ddene ndooza muliraba. Hello. Yes, omukulu. Omukulu osanze eno. Ndakira nti muwa kabaye ojide mukanda akatuufu. Nkulaba. Osanze ku mulimu. Nanzizayo omukulu ono wakira. Yangu watwogere. Yangu watwogere. Mirimu gikwagire eno. Mirimu gitwala ginzita. Sebo omukulu omulaba. Ekifo kiraba. Seba abeera na live. Abeera live. Jango tulage. Ogambo oti. Wano okolera emirimu. Wano wembeera. Esanzeemu wano. Ensolo badde wakagimala. Ebadde wedde. Okay. Era omukulu abitutte. Mulimu ngumaze. Leka abantu bakulabe nno. Ejjako masiki. Ndowooza omukulu n'omutegeera bulungi. Ensonga luli twazikwatako katono. Balina okunda. Ne microphone oba nayo. Nina okubanga mpewo itambula kimu ddoozi nga litambula. Okay. Gana nyembereko nga. Sebo. Ogenda tunnyonnyola ensonga ezikwatagana ku bintu bino. Omaliriza. Tekwali wedde omugaso gwabyo. Okay. Tebikola mirundi ebiri. Kola kumu. Bisuula. Otereza bulungi. Bamaliriza. Esebo. Asako bulungi. Olina okubeera. Obuyonjo. Mbiraba. Peti z'abayonjo. Tugenda nogenda tunnyonnyola ensonga eziwerako. Epet Pause. Yes, Epet. Pet grooming. Abakulu ndowooza buli kintu kyonna bakirabye. Yakuguka mu bisolo. Agenda bwe buli kikwata ku grooming. Grooming omukulu otya, otandika otya, ayagala okuyiga gwe tulo kalire. La video eno gimaleyo. Ogenda funa full package bukimu ogenda kifuna omukulu wuno azasazeeko wano tugenda bawa buli kimu kapo bagita batya kapo gikola kotya okola otya kumbwa buli kimu tugenda kati kubisetula so mutu wamatu Lovini Media mubeereko musabe ku YouTube channel ye TikTok kwali bukimu agenda mugenda kifuna ogamba otya muganda wange ndi bulungi muganda wange ogamba otya tubulanganyemu ebbanga wewe mcho bibeera twasemba okulabagana nga twogera ku muntu omu. But this time round tubaletedde business guys. Today tuli ku business kitwogerako. Yeah man. Ndowooza we mulaba wentudde wano essaawa zino ebintu bino mubiraba waliwo wano kapa waliwo wano enkoko. Eno tekitegeeza nti batunda nkoko. Batunda emmere gye bamikisingamu chicken. Yes. Okitegeera naye ng'eribwa omutako ono. Yes. Gwe bayita kapa. Embwa zizirya nayo? N'embwa zirina wali ezaayo. N'embwa nazo zirina eyaayo. Bena bagenda bifuna. Lwaki tuleeterayo ku mmere y'embwa? Kituufu. Tuleeterayo ku mmere y'embwa tugiteekewo wano abantu basobole okugiraba. Ndowooza bino tugijja. Egenda kubeera wano. Yes. Ndowooza kati ojja kuba okitegeera bulungi. Mmere ya mbwa na kapa. Nti omuntu ono n'ono asobola okulya enkoko. Kyekitegeeza. Yes. Tuba tubasize ebbali n'ebbali. Ti omuntu ono n'ono alya enkoko. Nga tetunnatuuka ku bya mmere. Twagala otwanjulire kyokola mu Dubai wano. Kakati mu kusooka nze nja kunyulanga Dr. Henry bamanyi ku TikTok
Yesebo. Nga nkolanga njanjaba ebisolo nno bikolako nga grooming. Yesebo. But for now nkolanga grooma mu company jendi mbuno obudo lwaleero. Okay. Eya e-pet power grooming. Okay. So mulimu gwange guno obudo mukulu nkolanga manager mu dduuka wano Nsanze. Okay. Nza akwasaganya buli kimu. Ayagala grooming pet mu kwasaganya. Okumuguza emmere mu kwasaganya. Byonna kitegeeza biri under me. So buno obudde mulimu gwe nkola kwa grooming for now gwe nina. Nga wano Nsanze wendi ku dduuka wenkikwasaganyiriza. Omunnayuganda atamanyi kye bayita pet. Pet kitegeeza ki? Kati pet oba pet grooming ye muntu alabirira awa service awa care ku mbwa ne kapa wamu n'ekinyonyi. Byonna bigwa mu tulubaliri muli ya pet. Era nga nze buno obudde byonna nsobola bikolako oba kikambwe oba kitisi kikambwe byonna nsobola bikolako bulungi. Nga tetunnagenda mu maaso. Twagadde tunnyonnyola Omunnayuganda ali eyayagala edda okukola mu bisolo oba embwa oba kapa ng'awulira nti omulimu ogwo gufuna kiralu. Kituufu omulimu gufuna kiralu? Ekituufu omulimu guno gufuna gwe mulimu gw'osobola okukola gw'osobola okukola ya CV n'ofuna omulimu mangu singa oba omanyi ekyokukola. So ffe kyetukolanga ffe tusobola okutulaininga. Okay. Tuyambako bannayuganda bannaffe abaagala okujoyininga okumanya basics waagwo nti ntandikira wa maliriza ntya bampa batya omulimu CV ngikola ntya. So ffe tukuyambako okuwa ky'olina okumanya n'ogenda ng'ogenda kola ku peti ya Kristo. Omunnayuganda atulaba omulimu guno mbadde nsinga kugulabamu ba Filipino babe bayita bakabayani. Tufunye munnayuganda munnaffe amanyi ekyokukola. Tufunye munnayuganda munnaffe agenda okutubuulira steps ku step engeri gy'osobola okubeera nga oyingira mu mulimu guno n'osobola okuguganyulwamu. Nga bwe nakugamba emabegako nti nze nkola mu bisolo. Ngenda kuba omu ku baklayant bo ssebo abagenda okujja wano okuyiga engeri gye bayoyoota embwa, okuyiga engeri gye bayoyoota kapa, emmere gy'erya na buli kimu. Era bulidi ki omuntu ayagala okujja okuyiga ebintu ebyo nga bwe tubyogeddeko akusisinkana atya oba asobola kukontaktinga atya? Kati omuntu ayagala ojoyininga oba okumanya ebisingawo basinza byogana imalayo ku kamera oba ku video yaffe eno aba asobola okunnoonyako. Wabula omuntu oyo okunnoonyako alina okuba nga ali willing okuyiga ng'amalidde njagala kuyiga. So kati agenda nga ali pet lover. Ffe nga ffe baguluma tweyita pet lovers. Olina okuba ng'oyagala ekisolo ky'omuntu. Kuba wano pet ya client esinga n'omwana obuvunaanyizibwa esinga n'omwana omugaso bagiwa nnyo obudde okusinga omwana. Kituufu. Oba kitegeera. So olina okuba ng'oyagala pet eyo okuyingiza mu mugafu ogenda gukolako. Kitegeeza olina kuba ng'oyagala ebisolo. Ababitya wano tewali mulimu gwammwe. Tewaba mulimu gwammwe. Nakubuuzizza nti ekigambo pet kitegeeza ki? Abantu bangi tebamanyi pet. Kati ekigambo pet kiba kisolo. Kiba mu kiti ky'etuluba ly'ebisolo. Pets. Tukiyite pets. Di pets mwe musangibwa kapa, mwe musangibwa akamyu, mwe musangibwa embwa, mwe musangibwa n'ekinyonyi. Oba twayisenga kasuku oba parrot. Kati mu nnyo olufuutufuutu oba olulimi olwangu ne baziyita pets. Okuzigattira awamu. Yes, bw'ebeera emu eba pet. Nnyingi zibeera pets. So omuntu omugamba olulungi okitegeera pets byebisolo ebibeera n'abantu ewaka ebikolwako. Byebisolo ebibeera n'abantu ewaka ebikolwako. Bwebalayo nitebeera peti ng'ebeera n'omuntu ewaka kubanga tulaba waliwo basheke waffe waliwo basheke baffe abalina wano lions ewaka naye tubitwala nga peti. Bwebanga ewaka neebeera peti ne wano mu Dubai oba mu UAE tebakkiriza gikolako nga ffe abantu. Yes, kubanga esolo kyuka embeera zaayo zirina ba specialist baazo. Kaakati soko tuyitiremu nga tetunnagenda ku okikola otya oguluminga otya soko tuwuliremu kapa zino zirya mmere ki? Kati kapa zino tulina breeds nyingi. Kati wano waffe tulina ekinyolo kiri kimu nti emmere yaffe gye tulina eba eva China kati ng'eno bweti osobola okuwa pet oba kapa zonna kanjogere bwe ntyo ekika ky'emmere kimu ffe nga ffe gye tulina eyaffe wano emmere kati ng'eno bweti buli kapa yonna neesobola girya oba kati ng'eno bweti embwa
mweyo n'esolo gikola ki okugirya tusinziira ku peti gy'oba oleese olwo peti eyinza okujja nga erina enviiri mpanvu oba erina longo hair short hair tusinziira ku mmere efaanana etya esobola okuba nga nene nnyo ng'erina kulya just nga low fat okusala amasavu g'omubiri so kati nga nze nga girimu olusawo mba mumanya kikapa kye yeetaaga ekitegeeza embwa nazo musobola ogizissa ku dayate ne ziba nga tezirya kugejja nnyo neemala emyaka 5 ng'eri ku dayate yes so ebyo byonna obitegeera kati nze ndi twin one so nsobola kulya buli kimu nti kati kapa yo nga bwebwe wembwa olina giwa mmere bweti era gyegenda okuba nga erya okumala emyezi 6 esobola okukyusa bweba ekyuse awo esookeddeyo ku mmere ya bulijjo regular food so embwa ezo nazo we muba muzi abazirina ewaka babaako n'ekigere ky'emmere gye baziwa so si kugiwa etuuke wekkute egweri kakati ku nsonga eyo omuntu yenna alina peeti mu UAE abamanyi aba yatendekebwa oba aba yasoma ku peeti ye ebigikwatako era mmere ki erira mu budde ki era kigero ki era n'omusawo yamugamba nti peeti okusinzira bweri erina okulya emmere ekigero bwe kiti bagulamu ziwezi oba ziwezi buli lunaku nakolerako mu media city eyo nga waliwo abakyala abajja n'emmere ya kapa ne bayiwa mu kibaketi ne zirya ne zipenduuka kakati ezo kapa zo tezirwala nga ziridde nnyo tulina wano abantu wano mu UAE be bayita ba cat lovers ng'abantu abo babayita ba street cats ba rescue team kati abo bekolamu omulimu ne bafeedinga kapa ezo ziri wabweru ku kkubo kituufu era nano bali balina wano mu kkubo bajja nga bayitawo kati abo bambi oluuso olasangibwa nga yasaga bagazi kapa kati n'agamba kangula emmere ewa Henry ngende mpe kapa ku street olwokuba nti aguze emmere agenda ajjiwa emmere atambula agenda agirekewo asaawo yonna naye nga mu mateeka mu health okubanga kapa ya bulungi alina okusaba emmere nga agipimidde olwokuba nti ateekawo emmere atambula agende emmere yagisaawo yonna n'agimalawo esobola okulya endaziyeko ne kawungeezi n'eddina ekkuse yegenda yes esinzira nekkuta yeyeebaka neekuma kawungeezi nga byakomye omunnayuganda alina kuba na bisaanyizo ky'okujja okuyiga wano tewaliwo certificate ze mwetaaga bintu nga myaka biki kati esooka kya byonna okukola mu bisolo ng'ojjako okuba nti ogyagala nnyo kyokubiri olina okuba nga omanyimu ku luzungu ekirala olina okuba nga oba kanjogere nti ng'olina ebiwandiiko kubanga ogenda okulwakira nti abasinga abayamanyi akola mu bayovani babeera ne ID ogenda mu kizimbe nga downtown ogenda owakira olina okuba ne ID kitegeeza olina okuba nga olina ebiwandiiko oba okitegedde teri bingi beetaaga mu ggulu ebiwandiiko kikyoge ID Emirates ID yes olina okuba nga olina visa kitegeeza olina okuba tewaliwo certificate yonna gye bawa baguluma kati wano mu Dubai buno budde mu Dubai tolina ogenda kusiŋŋana grooming school yonna ng'ewa certificate wano mu Dubai tekiriwo buno budde wabula mu nsi endala gyeziri gyekiri kuba kikositinga sente nnyingi ate kya bbeeyi mukkera nga bwegambye naye kati wano buno budde betaaga omuntu nga amanyi okukola ku bisolo hands on yes kati ffe kyetukola nga ffe ba Henry tukutraininga kira oba kampani kyegenda okusinziirako okuyita ku interview okuwa omulimu nti twagala otusindikire CV yo twagala ebifaananyi byo twagala video zo ng'oli ku peeti twagala n'ebifaananyi oba n'ebiringa ebyo nti otuukire okuba neyo kitegeeza ogimanyiiko kitegeeza omuntu bw'ajja okuyigira wano ebintu ebyo alina okugenda nabyo ebifaananyi avaawo nabyo videos avaawo nazo buli kimu kyagenda okupresentinga eri gyagenda okusaba omulimu avaawo nakyo wano ffe kyetugenda okukuwa era kyogenda okutwala kyekigenda okuweesa omulimu yes ndowooza abatulaba mwenna muwulidde bulungi omusajja kyayogera akitegeera omusajja amanyi kyayogera okitegeera omusajja ayagala kapa ali skilled bagambye asobola okuzijjanjaba asobola okuziguluminga amanye emmere gye zirya endwadde gye zirwala diet buli kimu akitegeera so gwe n'omunnayuganda ali awo ng'olinamu akasente k'akatonotono k'osobola okujja n'osoma n'ofuna skills ze bayita hands on eriyo emirimu mu Dubai muno ng'abantu tebannazizuula bulungi tufunye omunnayuganda agenda okukitukolera mpozi bagale no bagamba nti grooming togenda genda osanga group y'abannayuganda
nti mulimu agent anoonyeza abantu grooming toligenda kirabako yate kiriyo teri agent agulanga teri company egenda gulanga nti bagenda kuyalinga baguluma baguluma 2 bagala kola ku bisoro 30 nti ngenda kujja Kampala jenga guluma tekisoboka tebiriyo nengo mulimu ono yoguli era agaba sente zaago naye obuzibu oyitamanya watanga gufuna ntandikirawa ngusoma ntya nyinza kukola ki nga gulimu anga sente era osobola ofuna n'oganda sente n'ogusoma nenofuna kyoko yako mu future y'omaaso omuzuntukulu ono asangibwa mu Laviera Aziz Laviera sibwe bakipronouncing abwe bati ya another shiba yes kati wobo yagala okujja wano osobola okukozesa andozo abayina okunkubira ntukola program yes okay entambule nyangwe ina kubetya abayina okunkubira nze ne mulaga program okusinzira w'abaali kubanga esa ebisinga aso okusomera gy'abaali tufuna abaana abamu abasomesa namusinkana gyali abayina twina abaana abayina mobile van so wa van oyo tukola program nti omwana ali Aboheilo then abayina obera wali namu obudde bagenda ompikingira konti saawezi ne kujja kupicking kutwala nkusomese male ku dropping eri abagenda ogamba nze nsimona kulembera off naye ndi Abu Dhabi obo kitegedde onaya somera Abu Dhabi abayina somera gy'abaali watulina abaana bangi mu gundi zenjawulo eyo namba bakusomesa bulungi ne bakutanga ogenda ku mulimu kola twagala otulageko kwebimi ku bintu kapa byesinga okwagala kati kapa buno budde wolaba wano tulina emmere yazo tutisizazo je bulyanga buzo wano zanya naffe buze bukolako buno bulaba buno ino na mmere ya kapa buno bolaba buno no kuzanyisa wano bina kuzanyisa byazo buli kimu wano wekiri eno yambwa kuba kapa yagala nnyo zanya yes kati eno ya kapa eno yambwa embwa ne kapa kye kisinga okwagala ozanya kapa lakuba kapa ate servicing eva ku mulamwa kapa eyo nyangu nnyo zanya nayo naye nyangu nnyo kunyiga ate ye bwenyiga ekoleyo action taking action emanya kati gote mugenda kwatagana ebe ina kukyuka nekola ogwayo ye defendingirawo by the way era kapa solo okutembwa sungu yes kapa eyo nkambwe nnyo solo okutembwa kuba ye eri faster abantu omuntu nga akola ku kapa era abakola ne kumbwa bwekiri byonna mubigatta yes baita pets ekinyonyi kino mukikolako ki ekinyonyi kino nakyo mukikulamu byoya oba kale ekinyonyi ekyo ebiseera ebisinga bwe kikula kiba kyagala okubuuka ate nga kirina kubeera mu nju wafunda kati ekinyonyi ekyo ebiseera ebisinga okisako bino ebisemu ebiwanvu nobanga obikendeeza nga tekisobola kubuuka n'enjala zaakyo ziba kirina enjala ebisinga kitambulira ku mukono gwa muntu tusalako enjala ezo n'omumwa guno nobanga okendeezaako just nokinaaza just kinakodyo kamaanyi kinaaba nakyo buli peti gy'owulira enaaba ekinyonyi kinaaba kapa enaaba embwa enaaba n'akamyu nayo peti kati ekinyonyi kino akamyu oyinza okukkiriza oba n'embwa naye ekinyonyi okinaaza otya ekinyonyi kya bbeeyi wano kikolako nti bwe kifuna obuzibu ng'okikolako osobola okudda Uganda yes olina okuba sitikinola ku bisolo ebyo naddala kapa n'embwa n'ekinyonyi ono kira nti agikuwa oba akikuwa bwe kifuna obuzibu balina kuzza wamu abantu abamu bajja ne shape y'engeri gye baagala oguluminga ekapa yaabwe oba embwa design yaabwe singa okola ensobi mu kuguluminga kapa oba embwa kati ebiseera ebisinga gulumu ali professional kati nga ffe nti oba omanyi ekyokukola abaana kyemama bagamba nti sooka ofune omuntu agenda okusomesa nga amanyi kyagenda okuwa kira nti wabaze ewuwo okusoma okukuwa peti ogikoleko ebiseera ebisinga omusala kifaananyi kyalina omakinga sure nti omanyi kyogenda omuwa okitegeera era kira nti oyo ebiseera ebisinga kizibu nnyo okukola nsobi kubanga abakuwadde shepu gye yeetaaga oba okitegedde gwe kyoba olina okukola nga gwe munnayuganda ampuliriza olwananga nnyo kira nti n'omuwa ekintu kyeyeetaaga olina okuba nga obuuza nti buli w'obuuza tosobola kukola nsobi kira nti fubale ng'omubuuza nti maama oba taata kino kyenkuwadde kye weetaaga oyagala kukola shaving shepu nga shaving nti ye
Kyanti wabanga wali soko omuyite mugere na muguluminga area. Tulina amanyo dagala wali ngakulaze. Tulina amanyo size njawulo. Ti namba 7, namba 5, namba 4. Nti buli nnyo lina size gikola ki? Jerikuwa. Oba kitegeera. So kizibu nnyo kola nsobi. Ogenda kuba otulagako ku bintu ebyo. Bintu byonna mu bitunda mu birina. Tulina buli ekikwata ku nga bolaba nti ogenda mu ddwaliro. Supermarket y'abantu nga buli kamu bwekali ne mu peti bwe kiba. Omuntu ajja okusoma tabaako na kintu kyonna kyajja nakyo. Alina funa bufunyi ssente. Nti bw'afuna ssente ffe tumugulira by'alina okuba nabyo. Tumanyi kikyalina okuba nakyo era alina kikozesa budde ki. Tumugamba oba ogenda kujja twagala ssente bwe ziti z'oba olina okutuwa ffe tugenda kugula ky'olina okukozesa nga makansi ng'ezo machines ng'ezo n'ebiringa ebyo. Tuddeko wali equipments. Yes, tuddeko wali wogulumingira munda. Omuntu bwakuleetera embwayi kati nze client ntuuse bwenti. Ndeese kapa yange. Kibuzo kyosooka okumbuuza. Kati client bw'aba aleese kati nganza alimu olusawo ndwanjawulo ku balala. Soka ne mubuuza peti yo emaze ennaku amabega 5 nga terina buzibu. Ebadde oke ebadde era bulungi. Terinamu nawe ina bulwadde bw'amaanyi. Ebadde eri oke. Wasembadde ogigema. Kwa singo gema peti leero n'ogikuba vaccine yayo sijinaza sijikolako tukuwe ennaku 5. Okay. Kwa inzo ova gyavudde nga ava kugigema n'agamba kanga enva okugema mu ddwaliro kanjikise ne wali baginoazi era mala kubuuza wasemba gigema ddi passport yayo eruwa kwa buli kimu kirina passport kapa erina passport bebera twavolingagera nayo embwa erina passport ebuke birina passport kapa n'embwa ziba ni passport. Yes era bagikebera ku airport ng'erina passport yayo ne bagikoonamu bagiscanninga maaso. Kati passport eyo ogisindika mu Dubai municipality neziverifying nga buli kimu nekakasa nti eno peti eba ne microchip munda mu mubiri tugiteekamu eba under ID yo so buli kimu kikwatagana ku peti yo era buli muntu yena aba alina peti ye akimanyi buli kimu kibaako so kati bw'ojjana ewange nkusaba passport eyo nina akakebera microchip okulaba nti peti yo yasemba ddo gigemwa nenkebera mu katabo munda bagigema ddi ziri valid webali invalid sigikolako kubanga oba tomanyi bigikwata. Yes kubanga nkebera bagigema ddi era nenkubuuza wagigemesa bulungi nti ye oli sure gwalo ogina mu kaseera ako abasinga bazirekera abantu bwagirekera omuntu nagenda nabagamba mu veti biki ne bakoonamu olusi stamp abasinga natakola ki nenze mugamba peti wagigemeseza gwe mwennyini nti ye kati nga mubuuze ebadde era bulungi basagala ejje wano ate mukuddayo erwale bukituufu so yinza okujja oluusi nga erinamu obulwadde bwayo bwesimanyi ate neddayo nekola ki so mala mubuuza nangamba nti yes buli kimu kiri oke kati nange nenjekebejja terina wamenyese amatu gali oke amanyo gonna gawera enviiri ziri oke terinaako kiwudu kyonna kirina ku mubiri nekitako ne wansi etambula bulungi nenja system nenkwata video evidence. Yes nekuba ekifaananyi bweba ina oba ekola sneezing nenji recordinga nembisigaza nga obujulizi akanyina akaseera ako nenkwata video bulungi nga etambula wansi ekaaba n'okaaba nemanya eri oke kati awo buli kiba kigenze mu maaso nga kikolebwa afuta video kiba kivanzibwa ku nze tegeeza nze abaakireese ebintu ebyo bikola nga nnyini yagireese awo ali awo osobola bikola nga waali ose bisinga bazidopinga naddayo oba n'abeerawo oba n'omuyita abeerewo naawe kisinziira embeera kyajjiddemu so mwana no bikola ebyo ng'obikoze awo manya peti eri oke kati kiba kigenda okudda ku peti eyo kiba kiri eri ggwe kivunaanyizibwa ku gguluma nze mba nkoze ogwange ne manya nti peti yange njese mu ddwaliro lyo oba mu grooming area nga namu nange njikebedde nga namu oba kitegedde kati awo nga nzira ku step eddako kapa eno bw'oba ogireese nga baakagigema n'oginaaze baaki kati kapa oba ogireese nga baakagigema kikinga n'omuntu nga amugebe endowooza oba bagamba olina okumala ennaku obanga bakubuuza olinamu omusujja nti nedda wadde olya mmere ekiba ebintu ebityo kati kapa eyo singa ogigema nga baakagireeta temperature ebeera waggulu ate eriyo eddagala liba ligenze munda eba ejja kufuna fiva nga mungi kikalaga n'amazzi getunaaza se bisinga olasako amazzi nga gali cold so evaamu n'olwadde n'erwala so osobola bakugamba ennaku 5 ng'emaze okugemwa ng'eri waka emala ereetebwa enaazibwe
sera sigikolako. Yes, ndozo omukulu mumuwulidde kyayogera akikakasera akimanyi. Mumuwulire omanyi omuntu nga experience mu kintu wagirina omuwulire engeri gyayogeramu engeri gyakuwulira. Kintu kiruddemu. Yes, omuwulire. Yeah. Kintu kiruddemu. Kakati omaze ogikebera buli kimu oyingidde. Yeah. Terina kyerina. Terina bulwadde bweyina. Terina ko kiwundu kyonna. Amatu gali okke, amaaso gali bulungi, amannyo gawera, etambula bulungi. Awo kati nga nkwata omulimu gwange nga ngutandika. Nga manya wentandikira newe ngenda okukoma. Ogambye embwa ogisala ki? Ya kapa n'embwa kale kapa n'embwa. Steps zaayo kwa abasinga kati bw'omulokuka mu kintu osooka kisembayo hayi n'odondeka ekisooka. Okitegere sinza gwe obanga okola ki bw'olina naye kati omwana abaze wano tumusomesa w'otandikira ye nga ye wakati nze manyi nti kasooka ndeka enjala nkole ebiri mu mayina sooke njinaaze obudde sirina kasooke njinaaze njagisa enjala after naye ye omwana aba alina step by step kubanga nzo baza ku interview olwojjukira agenda bikola nga nze wembikola bagambe ate okusenya okusembyeyo ate amannyo googize booti ate enviri olina oddishading ate kyosembezaayo natenze mamanye ekyokola wamba nkimanyi. Yes, nga wolaba nti omuntu asobola bw'aba avuga emmotoka nga ali mu kuyiga bamugamba olina vugira muleni naye bw'amaliriza okufuna driving license kwa bakimanyi amanye emmotoka oba kitegedde obuzibu kabaka bubeerawo genda mu maaso. So kati embwa oba kapa omwana tumutulaininga kyaba alina okumanya okukola ng'agenze wa client oba ng'ali ku peti ya client. So mu bufunze omwana oyo oba nze nange petu embanjiina era nkola ekirina okukolebwa lakuba nti kale sebisinga ogiramu n'okyusaamu naye nga mateeko erina sooka nakusala njala ddala kapa ngaeyo kapa yo mu mbeera erina gyeba erina naawe esooka okutabuka n'ekukwagula oba teyina njala oba ogikoze eki naye bw'olekeza enjala kitegeeza egenda kola ki kukwagula. So buli muntu erina abakola ku kapa akimanye bulungi osooka nanjala awo noddako ebidakola bingi just nti tusayimalayo olundi gumu nti osooka kino olina osala enjala olina ogikebera wansi pause oba ziri okke ebayo n'obweyayo yaba olina osalawo olina okukebera amatu bategalimu birwadde yes olina okukebera olina menga sure nti ogikebera wano ku maaso olina ogikebera ku pause zayo wansi olina ogikebera enviiri zayo ziri zitya lusa ezimu zijja nga zeekutte nga bwekiyita tangoba airballs ezo nti nga sindi shading bulungi erimu zitanga ezo soka n'ozijjamu n'ogikebera bulungi erimu enviiri ezibafa ezivaamu ezikunkumuka nazo n'ozijjamu bulungi naye mwenye ujulira kati nga yeyagala ekapa eno singa ebeera nga bw'oba omaze okuginaaza oba okugisala okugikomola deni n'oginaaza shape yayo tekyuka. Kati abamanyi grooming abasinga bakimanyi bw'obanga oleese kapa nti ya full grooming nti njagala full grooming naye shaving okitegedde osooka n'osala enjala n'okulaba ebyenkoladde nkugambye no shaving enviiri kati awo neegenda nenaaba bwenaaba tukola beta finishing nozizaako kasmooth ako yes nozaako olunyo kasmooth ako mpola n'ofuna nyini kiweetaaga ekiba perfect n'ogisanirira akaviiri. Yes kati ate bakugamba nti njagala full grooming ne trimming eba makansi kati yo makansi osooka n'oginaaza n'ogikomyawo kati awo n'otuliminga kisinzira size enviiri gyokola ki baweetaaze ogiteekawo n'ekaloba muyina zi dryers mugiteeka buli kimu kyali tukiinaawo tulina mashini za kapa enkambwe tulina weziteeka n'ogikaza ne blower ebeesa ogikaza obulungi nga talina buzibu na n'ekala. Osobola tulagako ku bintu ebyo ebimu bye mukozesa? Yes buli kimu tukiina. Yes abatulaba mwenna kakati tugenda mu ggwaatiro tugenda litya tugenda gye bakolera omulimu guno naawe kenyini agenda okujja oyinza okufunako chance ekusomeseza wano oba okusomeseza mu field kubanga bakiraya nti abasinga tubafunira mu field wabeerawo vaani ezigenda mu field ne ziguroominga kapa ezo oba ne zikola ku kapa ezo n'embwa nga ziri eyo mu nyumba z'abantu. So tugende? Yes katugende otulage kakati eno ye grooming eri yaffe. Welcome to our grooming
area wosangibwa professional gy'abaatuula omuntu avuga ennyonyi n'agamba nti aleeringa piloti kati naffe wano tusinziira eno kati jolaba mashini wano ziri mashini zibbiri zino eno mashini operatinga kapa singa ziba nga nkambwe n'embwa entono nga nkambwe eno mashini ekola bulungi byonna biri on gwebiri nawe oteekako nosogiraba wajasibatinagyeko switch neno mashini oteekamu kapa nebeera muno munda oza oginaza bulungi n'ogiteekamu oba okitegeera nozaawo noyolo akamereko nokuba kapa ewedde era ekala bulungi kati tabo yaffe eno kati mpoza ate bambuza kino kyoba kiyitawata eno mizaani kapa nsooka nemanya obuzito bwerina nembwa musooka gipima yes eno tabo yakwekolera ya grooming kati wano wano kombe soani wano wezinaaliza eno yona space yazo eno yona space yazo gyewaliserenga shawa wa bath era muno neezannya nekola buli kimu kati wano eno emmeeza yazo weeyimirira oba weetuula kapa neekolwako kati abanga erimu olugiragi olukyankalana olitaako eno mumazo kati eno eblowa yazo era wena agenda okujja okuyiga ena ogenda biiga omanye blowa ekola etya omanye kati tuzi zikola zitya tuzi zibeera muno zirina okuba nga ziri safe nga eno gundi ezifumba bulungi neziba nga ziddamu zikola zitya nga zibeera okay. Bwemba mukola ku misolo bino mukozesa makansi oba mashini ziri ez'omu saloon? Tukozesa makansi zino za bisolo zokka nga bwe zifaanana kati makansi eno n'omuntu esobola omusala singa aba ali steady eno kozona makansi zikola ku buli kimu ku buli nvi zonna ez'omanyiza naye si ku bantu zisala nnyo bazikola nga za bisolo kati zino makansi zikola ku mbwa kapa eno gye bayita sterilizer. Yes, eno sterilizer eno mwoteeka mashini zo ne ziba nga zisobola okuba nga zeekuuma nga tezirina buzibu bwonna kati zino mashini zino zolaba zino ezikola omulimu gw'okushevinga era omwana aba agenda osoma aba ne mashini ye wano mashini gyemugafaata mashini eno gyogenda okukozesa so mufunze era ebisinga biri wano grooming gyoba ogenda okukola bwenkwata akalo kano bwe kati mba mumaze grooming eba ewedde mba njirina wano yonna onomuginya kano konnakolaba kano kebanetaaga jasa okukola grooming so mufunze kati grooming yaffe eno wetukolera amazzi gaba gookya tukuwa amazzi nga gookya nga gali mixed gali warm kisinziira enviri zebeerina so wanoona wali buli kimu ekyetaagisa buli lwenkwata amankwata kukigenda kukola wano buli kyenkwata tawelo brush zaayo keji yazo buli kimu shampo buli kimu kiri wano so otuuka wano oze mu ddwaliro oze kujjanjabibwa agenda obbawo buli kimu kitedde kano kakeesi kano ntera kalaba abantu nga bakateekamu kikano kano tuteekamu kapa mwetambulira oba embwa entono yes so wano ye grooming yaffe oteekako apron nga okola ku bintu ng'omusomesa omutendeke ng'omusawo soka oyambalemu tulabe oyambalamu kano akantu akakuyamba ku bwoya ne kabukwata bulungi n'ofaanana omukozi w'emirimu ndowooza oba ondaba mukama wange so tetubeera mu grooming yaffe bayita ensolo balaga bwemba ngenda kukola ntandikola ntya oyambala bwoti okitegedde nojja n'okwata obuntu buno obutayiza enviiri tagenda mubwoya nokakwata bulungi nokajjako nokateeka ku mutwe booti oba ogenda kufuuka musawo nokwata giravuzi zaffe nozambala bulungi olina okuba clean mungalo zo nga ziri clean noyambala bulungi buli kimu oyo mwana aba agenda okusonda aba alina okimanya nti tokola kukwata nayambadde eki giravuzi bwomala nokwata kamasiki kwano booti kati olwo maazi judde ngenda ku baagiro nokambala bulungi baba kyantegeera olwo ndowooza omukulu mumulabye nti
kati nga nzija nga ntuula wano feti yange bazidda ng'eri wano nga ntandika okukola awo nga mba nfuuse gulumu ali full guluma alinze okulisivinga pet olisivinga pet nkola ekiddako so abaana muje muyige just kyembagala abaana Uganda bannange muje muyige mukole guno mwe mulungi togenda kwejjusa nti bw'oyingira mu bisolo ofuna emikwano mingi abazungu bali mu bisolo otegere abantu bebaagala pet obeera pet lovers n'ogenda mu kampani n'ekuwa omulimu ng'esinzidde ng'egyagalamu ekisolo